mwenna bannayuganda gye muli njagala obatuusaako obubaka obw'enjawulo mubuulidde omukulembeze ng'abwogera njagala mbunnyonnyole nga ba NRM propagandalist ba blackmailers tebannabuvuunula kifuula nnenge olwaliro ebadde press conference ku kitebe kya national platform e Kavule omukulembeze waffe omulonde omulonde Kyagulanyi Ssentamu naawe obubaka obw'enjawulo wabula mubaka bwawadde nali nawo bagambako ddagabye bw'ati mwenna abakulembeze abalondebwa abantu kyekiseera tuve ku mutendera Museveni gwabadde atumanyidde ko tugere ku mutendera ogwokubiri n'akutegeeza nti buli mukulembeze yenna okuva ku Lwesuwano guwagira enkyukakyuka okutuuka ku member parliament muyina okutandika okuliyetinga oba okutandika okutondawo ze tuyita eggaali mu lulimi olwaffe olw'enjogera eriwo omukulembeze agambye nti mwenna abakulembeze abalonde aba national platform n'abatali balonde nga musuubira okulondebwa abategeezezza mu ggwanga lyonna mutondeewo eggaali olulimi lwaffe ennaku zino lwakwogera twogeramu ennaku zino lw'ekivubuka wabula eyo eggaali gy'ogenda okuteekawo gye njagala nkunnyonnyole ng'aba NRM tebannafuula bigambo bino bitwala gye balina bitwala nga bwe birina okubeera kambi bannyonnyole bulungi mubitegeere era mutambuze obubaka buno ng'aba NRM tebannakifuula kyakwogera nakwesirwaza ng'ate message bagimanyi bulungi nnyo. Alright, kati banyonyole bulungi nnyo. Ennaku z'omwezi 16 omwezi ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwezi ogwokusatu omwaka 2025 kankaddemu ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 olwaliro president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ng'ayogerako eri bannayuganda saako n'abo bakulembera n'abo abamuwerekera ku kitebe ekikulu kya national platform e Kavule ategeeza abakulembeze bonna tugenda mu kalulu akakasammeeme akalimu okulya n'okukomba essowaani n'abategeeza nti mukulembeze wenna wandyetaaze okutondawo eggaali eneekuuma akalulu eneekuuma naawe ng'omuntu kubanga singa twali tetulina baana bamalirivu mu kalulu k'ekawempe wattu amagye ne Museveni bali bamalidde okubba akalulu ako olw'ensonga temukimanyi nti ne gavumenti yennyini kati ekozesa ate abantu abamenyi b'amateeka be bayize tuyita eggaali ezimuwulira nabo okutandika okutulugunya n'okubba abantu kati ekyenjoowo kiri wano kankibanyonnyole bulungi nnyo Ssemateeka wa Uganda omuwandiike mu kawaayiro namba emu akasooka ke tuyita ati kwagamba nti bulira bulungi nnyo kagamba obuyinza buli mu bantu power belongs to people kitegeeza nti bwa power belongs to people akalulu ako namba emu Sentebe wa president waffe kasinzire mu bagamba nti obuyinza buli mu mmwe okuuma n'okuuma abantu n'okuuma bakulembeze bammwe bw'akugamba nti tugenda tuteekawo mutandika okutondawo eggaali tategeeza nti kuteekawo ggaali yakuba bantu kutulugunya abantu oba kuba amasimu g'abantu no that is wrong bw'owulire wa NRM yenna ng'atandise okukyusa statement gati Kyagulanyi yagambye tuteekewo ggaali kuba bakimanyi nti eggaali zaakubba no eggaali yaffe president gyagambye yabakulembeze yakukuuma kalulu kaffe yakuduumira abantu baffe nakukyusa bukulembeze teriimu kubba masimu kunyakula kuba bantu no bw'oli wa NRM yenna ng'atandise okuga nti president Kyagulanyi yagambye mu kulyetinga eggaali kati bajja kuleeta ziri eggaali ezaabwe ez'ababbi abba obusimu n'abamenya abantu n'okubakuba okubamenya emba bo ze bajja okuleeta bagambe ffe eggaali yaffe eggwa mu constitution ya Uganda article number 1 power belongs to people nti security y'omuntu etandikira ku ggwe nga tonnalaba wa security kujja kukuuma security etandikira ku ggwe eggaali mulina otandika ozikulyetinga okuva ku kyalo ku muluka ku gombola ku district ne ku constituency wano wonna walina okuba nga mukulyetinzeewo eggaali ebanga security team erina okukuuma abakulembeze egenda okukuuma akalulu era ejja okuba ng'eduumibwa kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda temumenya mateeka ekyenjawulo eggaali yaffe si abanyakuzi ba busimu si abakubi b'abantu era si yabatemu eggaali yaffe egenda tuyambako mu kujja Museveni mu buyinza nga tukuuma akalulu kaffe aka protective vote n'okukuuma bakulembeze baffe period era nga kigenda kubeera ku record nti omukulembeze nabo okulyetinga eggaali omakinga sure nti eggaali eyo ekola ebijja mu ssemateeka wa national platform okuuma abantu n'ebintu byabwe n'okukuuma obululu n'okujja Museveni mu buyinza si kuba bantu si kumenya amayuba g'abantu si kubba masimu no
oyava ku mateeka amawandiika g'eggaali eyo ekuli yeetingiddwa abeera zizagwa naggomola era muhandolingayo ku poliisi. Opulidde bulungi nnyo era omuhandolingayo ku poliisi. So kiba kitegeeza nti omuntu oyo aba ategeezeddwako bulungi nnyo nti ye atuviire. Mukitegedde bulungi nnyo sekinjagadde obategeeza. Mubeere beegendereza nnyo olw'ensonga nti abantu bano bajja kwagala okukyusa statement president gy'akozesezza bagikozesemu kye baagala. So nno awo wenjagadde mbategeeze bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso. Kati mukulu Nyando Yoseri nkulabyeko ng'ologootana ng'asima amalaalo ga Musanjiwa ne basajja bonna aba National Resistance Movement. Njagala nsooke mbasomese bintu bibiri buli omu bikitegere bulungi nnyo. Bulijjo mbagamba we are under occupation nga muwakana. Ne mbagamba we are under family rule nga muwakana. Kati olwali njagala mukitegeere. Bwe ngamba occupation tuli mu buwambe nga basajja baagala kutwala nsi. Naye nga baagala ogitwala batufugira mu system ya family. System ya family eyambibwako abo abeeyita bannayuganda abaluvutto abaagala ensimbi be bakozesa. Kati bulijjo mwina kye mutategeera kye njagala mbategeeze mukitegeere bulungi nnyo. National Resistance Army tevanga wo. Buli kintu kyonna Museveni kiyajja nakyo ng'ali mu nsiko kikyalimu resistance. Just yakyusa mbukyusa manya. National Resistance Army era ye National Resistance Movement. Bakyusa mbukyusa ennyukuta ane bagijjako ne bateekako ma. Wompulidde bulungi nnyo. Bajjako bojja ennyukuta a ne bateekako ennyukuta ma. National Resistance Movement era yaabwe original National Resistance Army. Kati mu system eyo mulimu ebintu bibiri. Bano baleetawo kye bayita political wing ne military wing. Waliwo military wing ne political wing. Kati badde batufugira mu bintu bibiri. Military wing kye kintu Museveni kye yajjiramu okuva mu nsiko. Y'ensonga lwaki owuninga amagye n'akulyetinga ne sub departments mu magye. Omuli SFC, omuli Jati, omuli Semwai, omuli ISO, omuli polisi, omuli buli kimu nga yasobola okwesubdividingiramu ebiwayi bye mu magye kubanga ekyo gye bayita military wing gye yajja nayo mu nsiko okuva ku 1998 mpaka olwaleero. Museveni owns army 100%. That is his personal business. Nchidam. Let nobody lie to you that UPDF belongs to Uganda and is no a big no. UPDF, it is Museveni's business and he has all mandate to command without any interfere or without any question, without consulting anyone, like as is supposed to be, that any sitting president is supposed to consult the parliament before he orders the army